Yes, Faadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV ejuji asindeza amabugozi leso obuzibu Bonoke kye bamukoze kikabuka Bonoke yagenze ku social media platform ine ate kanagamba nti we are in Kyengera getting ready to receive the body of the late Mirundi on Friday. My brother Junior thanks all for the love and the support you have shown the Mirundi family. Those who want to send him condolences, please reach him on 0709 rest in peace muzeyi Tamale Mirundi. Abayaye kibamukoze kasitatu sawo kucha condolence nateka we namba yesimu bagambye gwe byamabugo byagazaaki amabugo gagazaaki abayaye kibamukoze ku social media kikambwe nozo kalengera ka post kakoze nekibadde mu comment section ekibadde mu comment section kibadde kikambwe tokoma kucha kulaba kazi otandise kusoloza mabugo asinga mugambe mutakoma mu kusoloza bakazi atandise kusoloza mabugo kugambi kiba mukula kikambwe Bonoke yejusa lwaki yakoze kiyaki ya postinze ka post kano nenga ye Bonoke agamba nti akaposti yakataddeyo okuyambako mukwano gwe Tamale Mirundi Junior manyi badde ba mukwano ade ba mukwano ne Bonoke so mukwano jejo negisinga jigenda jifa ichuli ali mukwano gwe Tamale Mirundi ade mukwano gwe ade ba mukwano nnyo era nga ni Tamale Mirundi Junior abadde mukwano gwa Bonoke nnyo kati bambi kiyakoze naye abasinga bo tebakoze ki tebakyagadde amba mugambi watandika wama wavadyo kubanga oli mu family ya Mirundi gwateekayo namba sebo tusaba amabugo baba kibamukoze kikabuka bamutabukedde bitya bamuyisizaamu eggaali awe y'amangu ng'amanyi bannayuganda bamanyi gwe tebagala muntu akola bintu bitategerekeka bebuuza ne kakati enamba gwani bino bintu binakubeera ku page ya Tamale Mirundi si ku yiyo oba ya family yonna gwe mu family oyina oyinamu ekifo mu family y'aba Mirundi oyinamu ekifo lyokoteekera enamba y'essimu ku account yo eya social media igwe gwani asaba amabugo watandika ddi kugambye kikabuka ekiri ku social media akadde kano naye nga Tamale Mirundi yagenda kubazikibwa olunaku olw'Sunday wali ekyotera Kalagala yagenda kubazikibwa zija kuba ssaawa 10 mulambo genda asondoza Kyengera olunaku olwali enkya gukeere gutwalibwe ndowooza Kalagala gye banaasuleera jjukira yabagamba nze bannaye bwenfa mudigidde mukuba omuziki munywe emyenge ente musale yabagamba temunakuwala ku lumbe lwange era olunaku olw'eggulo basuze bali mu kubiibya bubiibya emyenge banywedde babagulira emyenge waliwo omwami awo yabagulira omwenge kojja Kimbowa yabagulira kuleti ne kuleti za bbiya bava ne balyoka banywa basula mu myenge ennaku zonna basula mu myenge basula banywa omuziki weeguli endongo bagikuba ebidongo baleeta kugambye ekibeereyo kiba kikambwe naye nga ebisinga eby'omugenzi byaleka alaami ebisinga baaganye okubituukiriza ejjukira ebisinga bagambye bajja kukolako ebisoboka naye bitasoboka tebajja kubikola kati ng'omumuziika ng'ayimiridde mu ntaana bagamba tetujja kubikola ebyo tebisoboka muno omusi waliwo ebisoboka n'ebitasoboka yes osobola muntu mu bintu mu kiraamu neteekamu ebisoboka wanga ojja teekamu ebitasoboka nti manzike n'emmotoka yange wano mu Uganda ani ayinza obikola tebasobola kubikola naawe bagenze sima ntaana kikaaki eyo poziko kuziika mu nnyumba yo basobola eri ebyo besobola okukola ne maama waliyo ebizibu like ngo comment nga to subscribing munange kitanyi ekya Tamale Mirundi Sidia mwe bulungi mbagala nnyo mwenna like nga to subscribing